wano mu Uganda tuli bubi bantu kugaana kukiriza golabo bebe kula tula musawo ne bamusala enviri n'agaana okusasula musajja n'ava yamwabye so kiba kitegeeza abantu bali bubi lwa butakkiriza lwa kugaana kwogera ennyumba gye yazimba emyaka simanye emeka emabega na kati ekyali awo so kiba kitegeeza embeera gye tulimu si nnungi baganda bange so nsobola okwogerako nammwe ku baganda baffe betulowooza nti babadde baagala kads abantu badde tebaagala kads abantu badde babbi bubbi shegera kati aganaga ebigambo byali mu kwogera mbu banyimye kaadi kambalage nti ngenda mu simamu NRM nzijeyo sente zange aganaga tabangako mu struggle aganaga kwagala kweyimiriza mu maaso g'abakulembeze w'abantu bakulu oshegera aganaga tawagirangako people power abaddengayo tannamanya na size yanga temutuuka ng'ayingira struggle yaganaga tannamanya size yanga toja alina kwambala kati gwolowooza ki so waliwo abantu bemulowooza bawe mutebereza okubanga abadde mabega wammwe twabagamba wajja kuvangayo omu ku omu omuntu abadde ku struggle n'ogivaako tekitegeeza te kukyusa kibiina bw'okyusa ekibiina kiba kitegeeza obadde olimba ekintu ky'olwanirira nkugambye tekinnakyuka okitegeera zino kaadi tezigenda kuweebwa buli omu tagenda kufuna kaadi Bobi Wine nga yakatandika struggle abayimbi mwenna temwali mabegawe naye bwe mulabye ng'ekintu agenza akizimba kyeyongerako kati mwenna ne mujje mabegawe of which some of you are hypocrites abamu kumwe muli bambega you just want to backstab honorable Kyagulanyi mwagala kumufumita fumu obo kitegeera abantu abasinga kumwe mutwonolyanda bwonoonyezi biseera kambabulira amazima bw'ojja munno ojja mu lwa kaadi oyagala omanyikwe olw'okukumbira ebintu si byakuyimba nabagamba si bintu byakuyimba nti ogenda kuteekayo olimba ogambe nti mujje twambale kati mujjemu engoye kati twebake ezo ze nnyimba zammwe ze mwamanyira bino ebintu si byakuyimba tuli ku nsonga za ggwanga ddamba tuli ku nsonga za bulamu bw'abaana baffe obw'enkya abasinga mu kimistake abantu abasinga mu kitwala nti kyakuzanyisa naye bwe kityo bwe kiri tuli mu kwogera ku bintu ebigenda okuyamba bannaffe abali ebweru bavuddeyo batya okubanga kasente ke bazze nako kasobola okubayamba abeeko kye bakola bana ebino ebintu si byakuyimba kyova olabanga abayimbi babamye kaadi abasinga lwa nsonga mwenyigidde mu bifo ebitali byammwe ebifo si byammwe segera tulowooza nti ogenda kuyimba oshegera omaliriza oluyimba kati eggatto lyokka lyoyambala tonnamanya na sayizi gy'oyambala yangatto abantu abasinga nze mbagambye mugenda mu NRM segera because some of us have been warned bakedde kumponinga ku ssaawa 12 simame ejani sagala nakumanya obo kitegeera naye nze muntu omu ku live nkugamba kino nze byenjagala nga tebinnachukira kye kigambo kye mugambye ku simu I don't know the person who called naye ngambye wembasi sirisiza mu mwagwange I'm not safe but nkiddamu nga n'omwami wange yonna gyali awulira onookuza abaana kitegeera twagala abaana baffe babeere bulungi si bange bokka naye abaana b'eggwanga kubanga ffenna tuli bannayuganda tulina mwoyo gumu gwa ggwanga kitegeera nze ebyokumpooninga naliko okuntiisatiisa msimayo okubidde simaya ku poliisi yawase binkwatako but what I want njagala ddagala mu ddwaliro twagala leero ezimbibwe nga bwelina okuzimbibwa si kukwata mbawo ne muziteeka wansi ku leero okitegeera twagala ebintu bikyuke twagala amasomero amalungi twagala eddembe mwe muliwoza lye mulina okitegeera lyakugenda ku biici eryo si eddembe lyetwogera kutwogera ku ddembe ng'owulira ddala wenyumiriza mu nsi yo Uganda is no longer the pearl of Africa nabagambye dda abaana mubagambye bagende bagye ebiwandiiko byabwe wonte tukyalina ddembe tukyalina kye tuli kutubuzaabuza na mbeera okufa kuzaalibwa lumu n'okufa lumu nze wemba waakufa nakkiriza nfe because I have been warned in fact n'omuvubuka eyakoze vidiyo eyo ebadde eri mulumbuye simanya ki anti kaduuka asobeddwa has been warned on the same number ngambye oba okitegeera so muleme kututiisa tuli bantu bakulu bwemba nasiikinze ku kigambo kyange anti kaduuka seekyusa kyensiiba ngamba abakazi bannange nti onoomanya ddi nti abasajja bakukozesa bukozesa why don't you settle kyengamba abakazi bannange nti tewaliwo omuntu atagenda kukusobya nga musajja lwa nsonga emu bali baana b'abantu abasajja abakakwebakako bonna era olemeddwa okuyiga n'olondako omu kati kyenziza ku bannayuganda bannange nti ku mbeera gy'ozonyigirizibwamu era tosobola kumanya ki kye weetaaga onyumirwa nnyo okubeera ebweru ng'oli mu kukola bagende okugula batandika okujja abantu mu meesi ya covid bajjeyo omuntu omu Eddie Kenzo mukwano Eddie Kenzo awadde wandigijeyo naawe n'ogitereka nga bukyali kubanga ffe ebijjukizo bano tukyabyagalawo nze ndaba buli kijjukizo oba kyokya bwokya twasaba ebipapula by'omukulembeze gundi nejja Makerere ne wajja kiba kitegeeza n'awali awadi wajja kujja kubanga ebijjukizo mu Uganda biri mu kuggwamu completely amasiro we bagoogerako ne bagookya oba okitegeera
so ebintu ensonga ngezo zetunulidde bino ebintu si bya muziki kudda mu bbala kunywa mwenge n'osaba eccupa endala bino ebintu bya bulamu bwaffe bwonna biringa bufumbo kitegeera lowooza ng'omuntu alowooza nti obufumbo bw'ogenda okuyingiramu bwe bukulembeze bwe tulimu lowooza nnyo akalulu kowe kalina okugenda leka kutunula n'olowooza nti otegedde naye nga totegedde sente zigenda okugulwa ne bezinaba obukadde 5 bungi nnyo kuggwa atannamanya mbeera gye tulimu wano mu ggwanga naye bw'oba omanyi embeera gye tulimu wano mu ggwanga obukadde 5 obanga alina obukadde 10 muba mufaanagana lwa nsonga bajja kukwata n'ennyumba bagikuzimbira oba bagikuwe male bagikwokyezemu bala abantu baagala kubalabisa bulabisa kyova olabanga nze when they tell me to meet me I don't sisobola lwa nsonga mbamanyi bantu ba mululu woloza tebaŋŋambangako wentuuse tokirowoozangako naye oyina okwagala eggwanga lyo oyina okwagala ensi yo saasira omwana wo gw'olowolezaamu okuba future wano tutuula ne tuyimba n'ogamba nti nze njagala kubeera dokita essaawa eno oli malaaya we do opposite of the things we want naye nga lwaki lwa mbeera etunyigiriza kubanga ne gwe bayita bonna basome tebakyali bonna basome tusasula ate tusasula ssente nnyingi that's why people are now going in private schools kubanga naga government tekirina njawulo okitegeera osasulira government school ng'olinga ali mu private ate nga education temala education eriwo yakubuzabuzabuza then why don't you sit down and see namwe mwagalira tutandika okubagamba kimu ku kimu omuntu yenna asobola okukwata sheva ng'osobola okwemu ebyoya you are old enough to decide for yourself don't let anyone challenge you with the words nakugamba nti embeera nnungi nga naawe ogiraba mbi mwayiga eno embuuza yammwe eyamuwawa mwasuze mutya tuli bulungi mwayiga ekigambo tuli bulungi when you're not well when you're not good when you're not feeling okay nomuno bwe mulaba ali ku kitanda akugamba bugambi nasuze bulungi naye nga mulwadde wa kansa omulaba okugulu kwa kutemebwako mulekere awo eyo embeera omuntu mugambe saasuze bulungi lwa nsonga nalabye baganda baffe nga bali obuwata saasuze bulungi lwa nsonga mubeereko n'ensonga z'ojuliza n'ogamba omuntu nti ensonga bweti gye nnyimiriddeko when you enter into struggle kitegeeza you have come to struggle it's like hustling tugezezzaako tuhustlinge mu buli mbeera because we never taught to depend on anyone tugezezzaako kubanga abaana bayingidde Arab countries bayingidde ensi batayingiranga mbawulira abantu gye babattira gye babatematemera ne basigala nga bagenda isn't that risking or risking ekyo okitegeera ku lw'obulamu bwo era n'owulira nga bagamba nti mubeereyo bikadaama temuyina makulu bisekadaama temuyina makulu you are risking for your country because they are earning much from you ebisinga byonna byolowooza nti bwagenda kukola miliyoni 2 be bafunamu otuuka ku kisaawe n'ebintu byo ne biyitamu kiro oba 10 okitegeera ne babitoolako ne babiwa mu dustbin when you're seeing ebintu byoguza ne sente zo bitwalira famire bitwalira abaana bo kitegeera at least ne bakusaba sente ezibikulemesa okubitwala and you are there complaining that the government is nice that you're telling everyone bana Uganda nze njifuniddeko ogifuniddeko ebirungi oli muntu omuntu agala abantu baveyo nga bawera bagambe nti bagifuniddeko ebintu ebirungi naye you are just a single person you are just Eddie Kenzo just one nogamba nze omulembe gwa Museveni era muze simuyinaako buzibu lwa nsonga nze kwenfunidde ebirungi you are one naye oyagala woba oyagala kukulonda oyagala otugambe ffenna tukulonde lwaki weerowoozaako weka naye ng'oyagala babalonde bangi I've seen the best man actually bamuyita the best man here Bebe Cool sajja alaja na sente za nviiri I don't know sente mu state house bazijjayo nga yabatugamba oba just imaginations z'abantu kubateekayo ne bakuwa ekifaananyi ne bazaayo sente ekyo si kye weetaaga muganda wange weetaaga to fight bannange kulwana neweeba relationship kati yakulwanira okugisigaza omuntu gw'oyagala wakulwanira bulwanizi naye woba tolwanye bajja kukozesa mukazi gwe nga gavumenti eno gwe tukozesezza kubanga bagula abantu bannaffe bwe tulabanga balimu amagezi omuntu gw'olabanga abadde mu struggle alwana buli kimu kikyuke n'olanga bamuguze n'omuddamu okumulaba ku TV nga yenna atwakadde alinga gwe batadde ekikongoliro mu mutwe okitegeera just be serious manya ky'oyagala ekibakyusa oba nusu 1000 lwa nsonga embeera mbi kati 1000 telusobola kukuyamba telusobola nakukusa tokyuka lwa nusu 1000 gaana sente muzigaane gaanako fabaziganye tetulina amagezi kye mugamba bannange gaana kubanga okikolera future ya mwana naye kuba kubibwa masasi
baje mubate mulizemu kundaba sifuddeyo naye ng'omwana wange waliwo ekikyuse waliwo kyenjogedde ne kikyusibwa eddoboozi lyaffe gavumenti beffe bali abantu bakola bukozi mu gavumenti naye we are the voice to the voiceless, and let's voice those who can't voice themselves. Voice the voiceless. It's you and me to change every situation that is in the country. Naye mmwe mukutte olw'okuba olaba osobola okwegulira empale y'omunda olw'okuba olaba osobola okugula ekiteteeyi weekuba bi-makeup osobola ogenda ne bakugeza amabina oshegera gw'olaba ng'olwo bwe bulamu bwe weetaaga obo si bwe bulamu bwe weetaaga. How much are you earning? Sente mmeka z'oteeka ku akawunti buli lunaku lowoozaamu ng'ovudde mu bawarabu wali obadde olya mmere ya bwerere mazzi ga bwerere buli kimu kya bwerere wano mu Uganda you pay for everything even n'amazzi okuganuuna mu ttooyi bagasasulira wano e Uganda. So kati oli mu buwarabu buli kimu olaba kya bwere gw'olowooza yeyo embeera gy'ogenda okutuukamu ne Uganda bweri si bwetyo bweri. Everything here is to hustle. Kutoba nnyo okuba ng'olina kye weefunira. Baganda bange nammwe temulowooza nti tubalowooleza nnyo okubeera nti engeri gye muli eyo muli bulungi naye people are hustling. Okukera ku makya n'oyonja omuwarabu n'ogenda n'okola video ku TikTok tekitegeeza nti olwo embeera ekyuse. You are still a slave. Ate munnange tujogeddwa nnyo kubanga kati obuddu tubugenda mutweyagalidde obira na layini nga teryakukase n'obusasulira ne ssente z'oli twagenderanga ku njegere. Golowooza ogenze kukolera miliyoni olutuuka ogenda okulanga miliyoni temuliimu kasente katini nnyo oba okitegeera ekyo ky'oyagala. Oyagala okole miliyoni ogikomye wano mu Uganda nga n'akayumba ka kiyosiki oba akayumba ka konteyina tekagigula kubanga kati obumba buli miliyoni emu n'ekitundu 2-3. Koze mwezi mulamba naye n'akayumba tosobola kagula ne buwandi agadde okupangisa ekizibe karumu kenkana 5x6 ne balyoka bagamba emitwalo 5. Is that the situation you want? Bakagambye emitwalo 5 nanyi nikola ndodi kubanga naye emisolo bamuleega ate nawe bakuleega omusolo onoofuna ddi. Bana abantu betuliko bo bategekera future naye ffe batwagaza mmere ya leero kubanga akugamba leka nkupaintingire ennyumba okyuke ne baleeta kamera ne bapaintinga ennyumba y'aba NRM ne bamagipaintinga ne bakulabisa naye ng'okupaintinga ennyumba kyekyo kyolaba mu bulamu bwo nti kyobadde weetaaga. Mu bulamu bwo teweetaaga miliyoni 5 teweetaaga akawumbi kamu. You are more than 1 billion. That's why obusente tubugaanye okisingako ekyo naye mutunze emyoyo gyammwe lw'akasente katini oba okitegeera n'otomanya nti miliyoni 5 ogenda zisasulira and mind muleke obululu bugwe. Obululu bwe bunaggwa baganda bange sente zonna ezoononese mugenda zisasula at of which gavumenti yaffe ekyayambibwa bakyatuwa obuyambi ku lwagino emirambo gye baziika egya korona egimu egitaliiyo egimu tegiriiyo for real. Wabula gwoli eyo ogamba obulamu bulungi ne bw'onajja ne miliyoni 4 wano e Uganda bagenda zikutema bazikuteme otuuke ekiseera nga ne miliyoni 3 zinango ddamu weetegeka oddayo mu diaspora kunoonya kyakkola. Then woba owulira embeera eyo gikooye ekkiriziganya n'ebigambo Kyagulanyi byakugamba. Bino ebigambo biri so sensitive. Kyova olaba bwe mpulira nga ali on oba ali live nteekwa okutula ne mpuliriza ebigambo yagamba because it's a word. Si kumalaga uttering out words nga bwe mulaba presidential advisor akola.